Bannabundi bujo bakedde ku kisaawe ky'essomero lya primary erya Bumadu okulindirira omuntu waabwe akwatidde NRM mu bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde abakuyega okumwongera ekisanja ayongere okutwala eggwanga lino mu maaso. Abatunda engoye n'enkufiira ebya kyenvu kirabali ku mugano nga gwa nswa. Wabula wabaddewo ekibinja ky'abantu okuva mu kitundu kya Bugendera abeeyiye ku luguudo ku ssomero lya Bulondo abaaleeseewo ensasagge nga baasazeewo okulindirira Pulezidenti Museveni ku luguudo nga baagala wakiri abawuubireko nabo bamulage okusiima kwabwe olw'okubawa disitulikiti ya Bugendera wadde nga Paalamenti tennagitongoza. Tubadde tulinze Pulezidenti waffe w'eggwanga naffe ajja ayogereko naffe ng'abatuuzi ba Bugendera County era gye basalamu ebere district. Twaze wano kumuwelo kaminga tuloke twagale naffe ajja twogereko kigambo eki agende tufina birala. We are no longer in Bundibujo district. We are here in Bugendera. So we want President Museveni to find us here. Nzenguze tusiza myaka 25 simulabanga gwe waffe nange njagala kumulaba. Muzeeyi yakajja enfunda nnya mu Bundibujo neetatuka mu Bugendera. Sinenda nangeri ebwamba sinenda endrai hakiri nandri kino kyaleseewo okusika omuguwa ng'abakungu okuva ku kitebe kya NRM babaperereza okugenda ku kisaawe ky'essomero lya Bumadu awali omukolo ogwawamu wabula bano beeremye nga bagamba tebava wano ng'omukulembeze w'eggwanga tannabawuubirako. We are not going anywhere. The president should come and meet us from here. We have been marginalized. We have been segregated for so long. Titukuluga hane tutakabone president watu wehanga kumusiima kusikikira ngo kwatuwaye district yato itotoko lirechi akanza Museveni atunobe kaitu no mwanzi naba SFC bona abategeka emikoro yaye bona bakozera kira raleki kandi tosakuleto mukuru weihanga na mbiri batakozereki batamutegekeire hati kaita abana bomuka tuleke kozeso busumu. Kyokka bano ekibamaze amaanyi kwe kuwulira nti omuntu gwe babadde balindidde ku luguudo ate atuukidde mu Namunkanga. Twabimusiica bezinyatulabaako nyanetumitinga please kyekatuloma analetumitinga nyatwabinyo beberebesi enemunyanende yakekolo kyakaendo bakanjerewolekirire ki Pulezidenti akabuga nero eriwunzerera Pulezidenti abantu bamusikinga angusandiko lwakisetukanirya nero kyatulumire kyekyo nero tusitwangerwa hano angukatutukasa suberya. Oluvannyuma omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Amongo abakakkanyiza n'ayogerako nabo. Essungu basazeewo okulimalira ku mazina ekyakyamudde n'abakadde era kirabanyoola ebiwato ko n'okwawula ng'omuziki gubasensedde. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga ayogeddeko eri Namungi w'omuntu abadde amulindiridde mu kisaawe. Bano abasuubizza okukola ku nsonga zonna ezibadde zabatawaanya kavuna banamuwa akalulu mu kulonda kwa 2026. Tubagamba nti social infrastructure mu Rujungu nikyetiye social infrastructure bantu mwakalaniya mudya mubiterekereye byona hamu enkurakurana byona hamwe niyo nkurakurana egira hati kugaruka emisingi ebyentahya tusanga enguudo nkembere mbaza enguudo amasanyalaze ng'amasanyalaze agara esimu internet byakalimagezi internet ebyo byona misingi ebyentahya ebyo byona biri amisingi ya byentahya atinya babundu bujo musobora kubaramu hari ebyo NRM ekozere hoki enguudo yanyu nkagikora okuruga Mityana oruguudo rwatu akarukora kutandikira kimwe Mityana NRM kwijja hanu chorus ekaba negarukira Mityana mu byayogedde kyesinga okwagala munnyo nnyo okutuleetera fakitole ya kokowa
abalezi abalala bagenda funa emirimu nafe abawala tugenda funa emirimu abatalina emirimu fena tugenda funa emirimu muzeeyi tumubalie kandi tubalie atuletera ebintu bikaniye baana bakasoma ate balina mirimo mbo babala mirimo baana bali abatasomiye mbo babala ebintu byakukola bikaniye tebalina be muzeeyi tumubale ekyemuwe nanga bibiyeta ebintu ebyatuwaye mu byenkulakulana ffe nga banabundi bujo tusiemye nnyo eyo factory egenda okujja kubanga one kijja kutuleetera bbeeyi enungi kati bwe tufuna bbeeyi enungi tujja kukulakulana tujja kweyongerayo kukulakulana abaana basome n'ebirala. He didn't even promise only the factory. He promised an industrial hub like the one of Mbale, like the one of Namamve, like the one of Kapeka. We are going to have an industrial hub here in Bwamba County. I'm so glad. He was asking for land. Bundibugyo district already has land. We have already gotten land, and the land is already surveyed and the land is already titled. We are glad as people of Bundibugyo that the road that was bothering us from Fort Portal to Lamia, which has problems, he has promised to repair it. And in fact, redo it, the whole of it. Asabye abantu bakume eddembe kubanga tutuyinza okulakulana nga tulina eddembe. Ekyokubiri ayogeddeko ku kukola. Ne Bayibuli ekyogerako bw'oba toyagala kukola ebyokulya obiveeko bw'onaaleka okulya kitegeeza nti ogenda kufa. President Yoweri Museveni bw'avudde wano ayolekedde disitulikiti ya Ntoroko gy'agenza okwongera okuyega abaayo okumuyira akalulu nga watabaawo kikyuse olunaku lw'enkya bwakubeera mu Fort Portal ne disitulikiti ya Kabarole. David Bukenya, NTV, Kusawemu.